Olwaleero yaluwummudde tetumanyiwe wagenda maaso n'okubeera nti munnange akalulu akanoonya mu nnaku 7 ezisigaddeyo okutuuka ku lunaku lw'okulonda. Ate ye munnakibiina ekya CP Conservative Party bamuyita Joseph Elton Mabirizi ali mu bitundu ebya Busiro South ogenda maaso n'okubeera nti akalulu akanoonya. Buli omu ali mu final touches kati kunoonya kalulu ka 226. So onaku lwaleero bakandidate bwe batyo bagenze maaso n'okubeera nti munnange batambula. Wakati nga bakandidate bagenda maaso n'okubeera nti batambula okuyigga akalulu, enkambi zitandise kati okugatta amaanyi, bagamba ssaawa ya kugatta power. Amaanyi gagende maaso n'okubeera nti gagattibwa. Tujjukira bulungi tutandikira mu kitundu ekya Busiro East Constituency. Busiro East Constituency, Mathias Walukagga mulumba dduka ekibabu abadde meeya owa Kyengera Town Council yavaayo n'agamba ayagala kujja kwesimba ku ntebe y'obubaka bwa Parliament, era n'agenda maaso n'okubeera nti aweebwa kadi y'ekibiina kya NUP. Ebyagwa ku Walukagga ffenna twabitegeera. Bagenda maaso n'okubeera nti bateekayo okwemulugunya nga bagamba nti ono talina mpapula zimusobozesa kubeera nti munnange yeesimbawo. Wadde yali agenze maaso n'okubeera nti afuna ebbaluwa okuva mu National Council for Higher Education ng'ekakasa Certificate of Equivalence ng'ekakasa nti empapula zaalina zenkanankana ne siniya ey'omukaaga, era asobola okugenda maaso n'okubeera nti yeesimbawo mu kalulu ako okubeera nti avuganya. Akakiiko k'ebyokulonda bwe kamala okubeera nti munnange kamugjamu, yagamba ngenda kwekubira enduulu mu kkooti, sigenda kukkiriza kubeera nti nfiira mu kimugunyu, kangende mu kkooti egende maaso n'okubeera nti etawuluza ensonga zino. Mathias Walukagga ng'agenda mu kkooti ensukulumu ng'ateekayo apiiru, yagamba kaakati akakiiko k'ebyokulonda bikaasala bifu, kkooti egende maaso n'okubeera nti eyimirizaawo okusunsulibwa kwe. Kkooti bwe yasala n'egamba kituufu Walukagga pepa poteya, mpapula tulina, togenda kuvuganya, akakiiko k'ebyokulonda kakikola mu butuufu. Walukagga munnange n'alekebwawo nga talina kiddako, n'agamba naye sifiira ku bbala limu, sitatafiira ku bbala limu. N'asuubiza n'agamba ennaku z'omwezi we zinaatuukira 6 omwezi ogwa January ngenda babuulira ki kyenzizaako nga Mathias Walukagga mulumba. Leero ennaku z'omwezi mmeka? Leero ennaku z'omwezi ziri mmeka? Leero ennaku z'omwezi ziri 6 mwezi gwa January mwaka gwa 2025. Siro yasuubiza kaakati wuliriza. Abaali bavuganya mu Busiro East baali bayitirivu nnyo. Ekibiina kya Jema kiinamu kandidate, ekibiina kya NUP waakyo najjibwamu, ekibiina kya NRM kiina kandidate, ba independents mwebali bagenda maaso n'okubeera nti munnange bavuganya. Kaakati nakubuulirako ku nteekateeka eyakolebwa omukulu gwe bayita MATOVU Magoola, nga Walukagga yakamala okubeera nti aggyibwamu akakiiko k'ebyokulonda. Tunivagana kiki ekiddako awo, naga tulinde ebigenda okuva mu kkooti. Walukagga n'agenda mu kkooti, waliwo eyasooka okuvaayo naye position nga naga kakati nze wendi, naga tugende mu kkooti, nibagenda mu kkooti. Kkooti n'egenda maaso n'okubeera nti esalawo naga Walukagga talina bisaanyizo bigenda maaso nakola ki nakumukkiriza kwesimbawo. Era ne wabaawo omu ku bakandidate yavaayo n'agamba nze wendi, neye positioninga naga muganda wange pressure zaamukubyemu naye wendi, tugenda maaso n'okubeera nti tukwatagana. Ffenna tusaka tutunulira bwe tutyo. Kati buli omu amaaso ne gadda ate ku kibiina kya NUP, naga kati NUP egenda kuzzaako ki? Walukagga kati avuddemu. Busiro East NUP ezzaako ki? NUP Kyagulanyi Robert Ssentamu kati nga bw'aba ayogera abagamba ffe tumanyi Walukagga ye candidate gwe twabawa. NUP n'etafulumya statement eyali esuubirwa. Kati amaaso ne gabeera ku bantu babiri oba ku muntu n'ekibiina. Walukagga azzaako ki? NUP ezzaako ki? Kakati esigadde ennaku mmeka? Si nnaku nga 7 okutuuka ku kulonda. Onaku lwaleero waliwo statement ennene ekoleddwa mu bitundu ebyebulenga. Mathias Walukagga mulumba waliwo kyagenze maaso n'okubeera nti akola, akyusizza omuzannyo guyinza okubeera nga gukyuseemu
ogwa Busiro East constituency leero. How? How? Guyinza kubeera nga gukyuse how? Waliwo olukuŋŋaana lw'abannamawulire olutudde n'ebipande nga byakubiddwa dda nga waliwo kandidate omu ng'ali kumpi nnyo ne Mathias Walukagga Mulumba n'agamba kaakati nze navaamu naye kati nze ndi wano. Akikoze nga Mathias Walukagga era tekibadde ku kitebe kya kibiina ekya NUP. Jjukira eno wentuna ku roadmap campaign nga bwe ziteeka okutambula oba campaign program eno Kyagulanyi Robert Ssentamu gy'amalira campaign zize. Busiro East constituency zezimu ku constituency zatannatuukamu, zezimu ku constituency zagenda okuwunzika nazo mu 2026 mu kunoonya akalulu, eyo gyagenda okusembera kakati nga tannatuukayo. Mathias Mulumba Walukagga olunaku olwaleero agenze maaso n'okubeera nti atuuza olukuŋŋaana lw'abannamawulire ng'ali wamu indako tekati bino biki kalulu kano gwe kataakuulemu mutima mu emitima gijja kuvaamu omutima gugwe ku mmeeza wali guteme dansi nga omutima guvuddemu lwaki kalulu ate byendaba kale kansooke nkuwa ebya Walukagga ebyo tugenda kubiraba nga mmaze okukakasa wano nange omuntu anaalya emmere n'emukka buli kaseera pressure nefuuka pressure oyogera ngwa n'okukankana okankanamu bwoti nga pressure ekutembye ejjoba. Kakati Mathias Mulumba Walukagga avuddeyo olunaku olwaleero n'agamba okuva ebyaliwo biri aze yeetegereza era abadde alina okukola okusalawo okunene eri abo abaali bamuwagira obutakutuka mutima. Ono olukuŋŋaana lwatudde atudde n'omu kubagenda maaso n'okubeera nti avuganya naye ku kaadi mu kibiina kya NUP, n'agenda maaso n'okubeera nti kaadi eweebwa Walukagga, n'agamba nti kaadi bw'emala okuweebwa Walukagga waliwo abaavayo ne boogera naye ate waliwo eyasirika, oli n'asirika ne bagaba kaadi n'ategera sigifunye n'asigalawo nayimirira emabega wa pulezidenti w'ekibiina Kyagulanyi ne bakuba kampeyini ezasooka okutuusa ku nomination. Buli omu ng'abuuza ono ye ng'asirisa zaako ki? Bagamba ajja kujja, bamu ne bagamba tajja kujja, ajja kujja yeesimbewo, tajja kujja yeesimbewo. Tuba tuli awo we bagenda okusunsulamu oba okuwandiisa bagenda okuvuganya ku bubaka ba paalamenti, tugenda okulaba nga naye atutteyo empapula avuganya ate gwe baawa kaadi. Nagamba akoze atya? Kakati gwe baawa kaadi bwe yavuddemu n'agamba nze ngenda n'ono sigenda kukyusaamu. Olunaku olwaleero Walukagga bino byebadde mu lutuula nga sinnakubuulira ani gwagenda kuwagira. Sooka owulirize bino. Oyo gw'owulira agenda maaso n'okubeera nti ayogera ye Mathias Mulumba Walukagga mu lukuŋŋaana lw'abannamawulire olutudde olunaku olwaleero. Ako kabadde kamu katundu kenjagadde osooka owulirize. Ono olukuŋŋaana lw'abannamawulire alubaddemu ne Emmanuel MATOVU Magoola. Mwalangidde naga kakati bwe mba nga siri wano ndi wano, bwe mba siri ku baloti ndi wa Magoola. Asazeewo agenda awagire Emmanuel MATOVU Magoola mu kalulu. Kakati kalulu kakyuseemu. Jjukira kano kalimu ne munnakibiina ki NRM Haji Kiyimba be bamu kubagenda maaso n'okubeera nti bakavuganyaamu era nga bangi badde bamutunuulidde ne bagamba singa bisigalanga bwe biri nga bagamba nti Haji Kiyimba ono
ayinza okugenda maaso n'okubeera nti ekintu akyetikka munnakibiina kya NRM. Kaakati nga mulimu Medadi Lubega Sseggona NUP naye nga yajja independent, yavuganya ku kadi ya NUP bwe bataagimuwa najja independent, nga mulimu Emmanuel Matovu Magoola munnakibiina ki NUP naye nga yasalawo kujja independent. Kakati olunaku olwaleero we batudde Mathias Walukagga Mulumba n'agamba nedda bwe ntunuddemu mu reesi yonna agende maaso n'okubeera nti awagira Emmanuel Matovu Magoola. Era bano abagambye kakati nsazeewo ndi bwenti, kati position yange eri bweti, kitegeeza nti ku ground naye beekyukamu beegasse bagende maaso n'okubeera nti bavuganya ekifo ekyo. Walukagga kati takyali candidate, kati afuuse muwagizi, naye alaze enkambi mwagenda okubeera nti awagirira oba mwagenda okukanoonyeza eya Emmanuel Matovu Magoola. Olunaku olwaleero waavuddeyo okubeera nti munnange akisalawo. Ebyo bye biri mu Busiro East constituency. Oli yagenda n'agamba akatambi kakoze ki? Akatambi kakyusa enzingulula. Katandika butandisi. Ennaku 7 ezisigaddeyo. Ono bw'aba agassa amaanyi. Waliwo n'ajja n'amasannyalaze ate. Wali eri ku ssaawa esembayo waliwo agenda okujja ng'aleese masannyalaze. Kugatta ku maanyi agakoze eki? Agateereddwawo. Bw'anajja naye ana endoosinga Walukagga gw'agenze maaso n'okubeera nti endoosinga. Is it a party stand? Stand ya kibiina kya NUP oba stand ya Walukagga ng'omuntu? Kati amaaso gonna we gatunudde Kyagulanyi bw'anaagenda mu Busiro East constituency agenda kugenda n'okwagala kwa Walukagga kwakoze oba agenda kubagamba mulonde Walukagga? Amanyi ebintu bino bizibu. Nsobola mulonde Walukagga. Kati bw'abagamba mulonde Walukagga, of course baba abavunula mangu bayinza okumanya kyabagamba. Oba n'agamba naffe kati nga pate tusazeewo kwendoosinga ono. Tulinda bw'anaatuukayo kyekinaabayo mu Busiro East constituency. Eno ye program Mpulidde Kamenya. Tukomawo NUP ewandiikidde akakiiko k'ebyokulonda erina byebanja. NUP egamba tena bakubeera nti ebifuna, bagamba twabawandiikira dda naye tebatuddamu, tebatunyega, twagala batuwe bye tubasaba. Biki NUP byesaba akakiiko k'ebyokulonda? Eno ye program Mpulidde Kamenya ku kkula eri omuntu wa bulijjo 17 Owange oli otya leero? Ndi bulungi. Twetegekera nnaku nsobola okubaako n'abantu b'ennyamba okubawa ku mmere. Lowooza ku bulamu bw'abantu. Tulowooza oggula obunga bwa kasooli n'eŋŋano okusobola okukola obuugi ne capati. Era amagezi genkuwa kwe kukozesa akawunga n'eŋŋano ebya Supreme ebikolebwa aba Mandela Millers. Spring Flour gira mu buwunga obwa kasooli n'eŋŋano alimu ebirungo ebizimba omubiri, ateereddwamu ebirungo ne vitamins 9. Eŋŋano ya Supreme egonda era ng'ekozesa ne butto mutono. Musange mu supermarkets ne mu maduuka gonna okwetooloola eggwanga. Spring Flour akolebwa aba Mandela Millers e Busega ku roundabout Masaka Road. Oyagala okusomesa omwana ow'omulembe guno n'ogujja? Kankuzigirire Eka Islamic Junior School Maganjo. Somero lya kisulo eri abawala n'abalenzi. Lisomesa eddiini n'ebyensi okuva ku nassale okutuuka ku kibiina eky'omukaaga. Abasomesa bonna batendeke ddala. Ebyenda n'ebyensula biri ku mutindo. Byakakasibwa Ministry y'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo. Ebyensula byonna omwana abisanga ku ssomero. Entambula weeri eri abava ebweru lisangibwa Maganjo ku siteegi Nattabi Road. Okwewandiisa kugenda mu maaso ku ssomero ne ku dduuka lyabwe erya Eka Islamic Book Center Mukwana Arcade. Okumanya ebisingawo bakubire ku ssimu noti 7 noti emu 89 68 oba ku noti 7 noti emu 4 68 42 oba ku noti 782 37 34 noti 5. Beba Eka Islamic Junior School Maganjo ku lw'omwana w'omulembe guno n'ogujja. Banakampala Central omununuzi wammwe David Lewis Lubongoya asonze.
Kampala abadde n'ebizibu bingi ebyobusuubuzi ebitateredde, amataba mu kibuga n'okulema okupulaningira Kampala obulungi, emisolo egyakaweerege, obutale obutafiibwako, n'abavubuka abatalina mirimu ne bakozesebwa okumenya amateeka. Kati byonna David Lewis Lubongoya byaza okutereeza. Abaana ba ghetto mwenna, aba bodaboda, abasuubuzi, ab'omu butale, Lubongoya ye waffe, alina omutima ogwa zaabu, awuliriza, afaayo. Yasanidde okukosebwa ekitundu kya Kampala Central olw'okufaayo, kyova olaba abeera mu bifo 6 mu ssaawa emu. Ne mutuuka n'okwebuuza oba Lubongoya yeebaka ddi? Londa David Lewis Lubongoya ng'ennaku z'omwezi 15 January 2026 ng'otiikinga wali umbrella, ojja kuba otiikinze David Lewis Lubongoya ng'omubaka wa palamenti owa Kampala Central. David Lewis Lubongoya SG ye waffe mu ghetto. Bannage musayi Kamadi ng'osikasika abazzukulu obatwala wa? Ndeka sirina budde mwanange ngenda Kenya. Ate kukolayo ki? Batwala kusoma ate wano wakyaliwo essomero. Abasomesa basiiba mu firimu bw'abaana babalaga bulagi firimu. Okakasa. Nze nziramu ebyo leka gwe ne ŋŋenda. Naye wano bunnansana essomero erisomeseza ku mutindo gw'ensi yonna. Ryan Classic Islamic Nursery and Primary School. Kale kambatwale eyo. Ryan Classic Islamic Nursery Day and Boarding Primary School ly'essomero omuzadde mw'osaanidde okutwala omwana wo. Anti balina abasomesa abatendeke abali ku mutindo gw'ensi yonna ng'ate liri ku musingi gwa busiraamu. Basomesa eby'eddiini n'ebyensi okugattako eby'emikono nga n'ebitone by'abaana babitumbula. Basangibwa Nansana Kabulengwa ng'ovudde ku Kyebando Road. Bafune ku ssimu 0704 oba 0782 Beba. Ryan Classic Islamic Nursery and Primary Day and Boarding School e Nansana Kabulengwa. Akalimu ka leediyo yo we kaggwerayo. 1.9 Pal FM. Ekkula ly'omuntu wa bulijjo. Mpulidde Kamenya. Mahmood Properties savinga ogule ettaka ku kibanja mpola ne Mahmood Properties. Essimu noti 745 10 2. Mumusamba katonyeze mwenda Pal FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo eddakiika esigaddeyo 26 tweyunge ku ssaawa 10 ez'akawungeezi ka leero. Kiriza nkujjukize bannaffe ba Mahmood Properties bakugamba nti poloti enteeketeeka obulungi bazirina abateeka ssente mu puroguramu eno eya Mpulidde Kamenya ku miliyoni 5 zokka. Bagenda kukuwa poloti mu estate yaabwe wali eri Katende Prime Estate. Bakubireko kati ku namba y'essimu eri 0745 10 0745 10 0745 10. Bakwata n'ekibanja mpola baagala kujja mu bwavu kubanga buli bw'opangisa akasente kaba kagenda kangi. Kakati kwata akasente ofuuke landlord olekera okusosoleza obupangisa ate zikola ekirala ku miliyoni 5 zokka ove ne muzigo. Myaka 15 myaka 2 oli muzigo funa amaka agago kububwo. Oli yagamba nti bw'ofa landlord tasobola kukkiriza kubeera awo nti kakati omufuta omutwaleko wabadde apangisa. Kakati ate baba beetaaga omufuta omutwaleko ewuwe. Kati oba toyina wuwo tabbu 0745 10 2 0745 10 2. Oba ogende ku Yiga Chambers Old Kampala first floor ojja kubeera nti obafuna bulungi ddala. 0745 10 2 bannaffe ba Mahmood Properties. Nenkujjukiza ne bannaffe ba Nalugala Muslim Primary Nursery and Daycare Center. Essomero lino lya Dene Boarding liva ku nursery paka P7. Basomesa eddiini n'ebyensi. Kakati bakugamba nti ne center numbers zombi bazina bayina eya IPLA kw'ossa n'eya PLA. Bayina ebisulo eby'omulembe standby generator weri kusomera amasannyalaze tegavaako, library ey'omulembe kw'ossa n'ekifo
ekirungi ddala environment nnungi esobozesa omwana okubeera nti munnange asoma bulungi ddala nga talina kimutaataaganya. Bayigiriza abaana ebintu ebyenjawulo omuli okulimira wafunda, amasomo ga kompyuta, okukola chalk n'okukola liquid soap. Byonna omwana agenda kubeera nti abiyiga. Okuwandiika abayizi abapya kugenda mu maaso okuva Monday paka lunaku lwa mukaaga ssaawa 2 ez'okumakya paka ssaawa 10 ez'olweggulo. Nalugala Muziri mu primary nursery and daycare center basangibwa wali eri Kitala ku luguudo lw'Entebe oviirako Garuga. Ojja kubeera nti obafuna bulungi ddala. Okumanya ebisingawo bakubireko ku 070M320938 070M320938 oba ku 075186345 075186345 ojja kubeera nti obafuna bulungi ddala abannalugala Muziri mu primary nursery and daycare center. Tugende buterevu mu kibiina kya National Unity Platform bazzeemu okuwandiika ebbaluwa. Bawandiikira akakiiko k'ebyokulonda bagamba akakiiko tekabawa bye bagenda maaso nakubeera nti munnange basaba NUP. Ebbaluwa gye ndabyeku wano bagamba bakawandiikira akakiiko k'ebyokulonda ebbaluwa 3 nga NUP eyina byesaba ebikwatagana n'okulonda naye nga tebannabagenda maaso nakubeera nti munnange babibawa. Ebbaluwa eno gye bawandiikidde akakiiko k'ebyokulonda NUP egiwadde omutwe ogugamba demand for an updated paper copy of National Voters Register. NUP eyagalayo ku copy eya register eri national ey'eggwanga lyonna eri updated ey'akakiiko k'ebyokulonda baagala kugirabako register erimu abalonzi bonna. NUP egamba mu mateeka muyina okugituwa mutuweeko tulabe. NUP egamba akakiiko k'ebyokulonda tuwe ku kopi eya register. Era ebbaluwa eno nga bagiwandiikidde chairperson w'akakiiko k'ebyokulonda leero ng'ennaku z'omwezi 6 January 2026 we bagenze maaso n'okubeera nti bawandiikira akakiiko k'ebyokulonda nga bagamba nti we refer to our previous letters to the Electoral Commission, including one dated 11th December 2025 about mandatory duties cast upon the Commission by the Presidential Elections Act Cap number 179 and another dated 31st December protesting the duplication of tens of thousands of voters in the National Voters Register, and partly responding to a statement issued by the Commission on 28th December 2025 about the same register. NUP egamba bawandiikira akakiiko k'ebyokulonda nga 11 December 2025 kabawe ku updated register naye ebbaluwa eno baadde tebagiddangamu. NUP egamba yawandiika n'ebbaluwa ey'okubiri nga 31 December ng'ebbaluwa eyo yali eyanukula akakiiko k'ebyokulonda kye kaayogera ku register ne duplication nti waliwo ebyalabika ku mitimbagano nga biraga nti waliwo abalonzi abaali duplicated biri eby'obukongo obubiri. Mukulu by'Abakama byagenda maaso n'okubeera nti alambulula n'agamba nti teri muntu agenda kulonda mirundi ebiri oli ne bw'aba n'obukonge bubiri mistakes ezo zibaawo naye omuntu agenda kulonda omulundi gumu kinkumu kye kisalawo. NUP egamba yawandiika ebbaluwa amangu ddala ng'eyanukula ku ebyo ne statement yafulumizibwa akakiiko k'ebyokulonda nga bagamba mutuwe ku register. Bagamba paka kati tebannaba kubeera nti babaddamu n'olwaleero bazzeemu okuwandiika ebbaluwa y'emu basaba register. Bano bagamba the Commission is aware that the National Unity Platform NUP is taking part in the 2026 general elections to contest in which it has sponsored thousands of candidates including the presidential level. Bakimanyi bulungi nti NUP
eri mu kalulu k'omwaka gwa 2026 era bavuganya balina n'enkumi z'abakandidate be bagenda maaso n'okubeera nti bateekamu ensimbi oba basponsoringa okujja mu kalulu kano aka 2026 kakati nga balina okubawa register eyo nga balina n'avuganya ku ntebe ennene ey'eggwanga nga batugamba nti the commission is also aware that section 19 of the Electoral Commission Act cap number 176 commands it to transmit to political parties participating in the election an updated paper copy of the voters register containing photographs of the voters to be used on the polling day 2 weeks stroke 14 days before the polling day. In its statement on 28th December, the Commission made assurances to the effect that it would fulfill this requirement within legally prescribed time. Akakiiko k'ebyokulonda kalina okuwa ebibiina by'obufuzi byonna ebiri mu kalulu bateekwa okubawa kopi eya updated register y'akakiiko k'ebyokulonda. Bagamba 14 days before election ng'ennaku 14 ng'akalulu tekannabaawo naye kati esigadde ennaku 9 NUP bagamba tebannalaba ku register kati bazzeemu okugisaba akakiiko k'ebyokulonda. Era nga bano bagamba nti newankubadde commission itself eyina gazetted yavayo n'egazetinga nga 15 January 2026 nga polling day for a said presidential election and with less than 90 days remaining to that polling date, the commission has neither transmitted to NOP a paper copy of an updated voters register nor provided any lawful justification for this failure. Tebabannyonnyola lwaki tebannabawa register ate tebannaba kugibawa kyokka esigadde ennaku 9 nti etteeka ligamba ennaku 14 kati NUP egamba baagala bannyonnyolwe lwaki tebannafuna register eno. Era bano bagamba bagenda maaso n'okubeera nti bawandiika akakiiko kano to immediately provide NOP with a clean and updated paper copy of voters register and fully comply with all its other outstanding statutory obligations. Bagende maaso n'okubeera nti batuukiriza byonna bye bateekwa okubeera nti batuukiriza ng'akakiiko ak'ebyokulonda. NUP egamba twagala results n'ateekako omukono David Lewis Rubongoya Secretary General w'ekibiina agamba batuweeko ku register tulabeko. Agamba katulabe ku register nga ennaku tezinnatuuka already esigadde ennaku 9 babawe register tulinda akakiiko k'ebyokulonda okwanukula ku ekyo. Abibiina ebirala baafuna register oba tebannaba. NUP egamba tetunnafuna era ebbaluwa egitulazeeko gyewandiikidde akakiiko k'ebyokulonda nga babanja ebbaluwa y'emu 9 days esigaddeyo okutuuka kalulu. Byonna ebyakalulu nga biri bwe bityo kajja kuwoomera nnyo ng'oli mulamu nga tolina kikusumbuwa kyonna. Ojja kuyimira wali mu layini alusazi zikusimbe ogambe kale singa nagenda ne nejjanjaba ng'obudde bukyali nga tosobola kuwangaalawo bbanga ddene naawe nga prostate yagaziye ng'obeera ofuyisafuyisa buli kaseera banaakuyisa mu layini oba oyimiridde ate kakati njagala kugenda ate kufuuyisa noddayo ate ng'olina simba mabega kakati ebyo byonna byonna okubyewala weetaaga okujjanjaba amangu. Dr. Bash abekitiibwa nsanyusa okukulaba nange nsanyusa okusanga ssebo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Sooka okulamusa mwenna mwenna abawuliriza Pearl of Africa ntuuka okusaasira mwenna abafunye ebizibu ebyenjawulo olwaziza abantu bammwe abafiiriddwako abantu bammwe saba Allah abamalire. Amannya nga bulijjo Dr. Bash okuva mu Herbal Research nga twakuguka okujjanjaba endwadde eddala ezitawaanya abaami saako n'abaki n'abakyala. Olwaliro katutunulire ku ndwadde eno ekyasinze okutawaanya nnyo abaami
ne weesanga nti ensangi zino abaami bagenda n'okwekebeza oba oli n'alowooza n'okulowooza nti alina prostate oba prostate ye yagaziwa naye ate nga prostate tennabakola ki tennaba kugaziwa endwadde neya infection gye bayita estitis ennaku zino yeeyinyirije nnyo mu baami oli n'atuuka n'okulowooza nti oba prostate yagaziye kubanga signs ezimu ez'estatitis zifaanaganira ddala n'endwadde neza prostate okubanga prostate yakola ki yagaziwa estatitis ono infection eno ekwatira ddala mu kawago mwennyini omubeera omusulo ogwo ojja kwesanga ebiseera ebisinga ejja kuleeta obubonero nga buno wammanga ddala gwe omwami weetegereze bulungi ye naye naawuliriza Pearl of Africa leka kudduka buddusi wa musawo okufuna ddagala ogamba musawo prostate yange yakoze eki yagaziye n'omira ddagala osobola okuba nga olina endwadde ne estatitis ekisooka ojja kufuna okubeera ng'ofukaafuka ojja kulumizibwa omugongo guno ogwa wansi back pain ene esukkiridde ate nga n'ono omulwadde wa prostate ono yagaziwa prostate naye akikola ki akifuna ojja kulumizibwa wansi mu kidneys zaffe amaanyi g'obutonde gajja kunafuwa otuke n'ekiseera bye bano abaami bojja okwesanga nti agenda mu kisaawe n'akuba eddakiika 5 ku 6 n'ataddamu kukola ki n'ataddamu kuzannya osobola okuba ne infection eyo munda ojja kwesanga abasinga obudde abalina endwadde ne estatitis ojja kubasanga nti bw'afuka omusulo ajja afuka omusulo nga teguggwayo buki bulungi gwekutula buki gwekutula ajja kubanga yakagenda mu ttooyi abeere nga yakafuka musulo gwekutule ate amala akole ki amaladdeyo ojja kwesanga nti bano abaami abasinga obungi bafuna okulumizibwa oba bafuna okulumizibwa wano ku peeni yaabwe ddala wano waggulu wa peeni ng'afuna okulumizibwa oluusi n'okusiiba okukoza eki okusussa okuyitiridde ng'omwami yenna ali eyo n'endwadde n'obubonero obulala bwe zitasobola kunnyonnyola oluusi obudde tuwana buki endwadde tubanafuna si ndwadde empya ndwadde ya bulijjo ebeeramu lwakuba abantu tebagiteekamu ki tebagiteekako nnyo bulowoozo nti olwero bwagifuna alowooza kuba endwadde ya statitis eri mu ndwadde za UTI nojja kwesanga nti tebagiteekako nnyo buki birowoozo yajja kulowooza nti alina prostate oba prostate ye yakoze eki yagaziye omwami yenna ali eyo n'omukyala yenna ali eyo kuba n'endwadde esobola okuba ku mukyala oba ku muki ku mwami beba abakyala bojja okulaba ng'afuka omusulo ng'alumizibwa oluusi avaamu olusunga olusulwe oluusi amazzi galinga amazzi ga kyennyanja agamufubutukamu oluusi ojja kwesanga ng'alumizibwa omugongo oluusi n'omwami ono ojja kumusanga ng'alumizibwa omwami ono ojja musanga ng'alumizibwa wansi wano wansi w'olubuto oba wetunaayita walinga mu ndira z'abakyala ng'omwami awulirawo nnyo pain akawuka ako oba infection ye ekuleetera okulumizibwa awantu awo onaategerera wantu yina endwadde ya estatitis oyina kukeberebwa ew'omusawo kyabulabe nnyo era nzija nkibakubiriza mwenna abawuliriza Pearl of Africa kyabulabe nnyo okukozesa eddagala ly'obutonde nga tosoose kukebera kikyo jjanjaba kuba nakugamba endwadde zijja mu mubiri naye ate waliwo ebikola ki ebizireeta so sooka otuukire ddala ku ggumba omanye ki ekireetedde endwadde zino okujja ki ekireetedde akawuka kano okujja mu mubiri gwange bw'onaaba okijjanjabe ne kivaawo ojja kuteerera ebbanga lyo lyonna nga tozzeemu nakukosebwa ndwadde eyo nti otegedde obuzibu endwadde kwe yakola ki kwe yava kyova olaba ebiseera ebisinga obungi mutambudde mu basawo ba habo nga temufunawo njawulo tebatera kutunuulira nnyo root cause zireetedde endwadde zino okujja mu mubiri gwa muntu okugeza nabagamba ulcers gaba mabwa naye ate waliwo kyetumanyi nti waliwo akawuka ka H. pylori akaleeta ki amabwa ago agaleeta ulcers ne bagamba pressure waliwo ekireetera ki pressure sooka ojjanjaba ekireetera pressure ono ojja kulaba ng'okoze eki ng'oteredde sooka ojjanjaba ekinafuyiza amaanyi g'obutonde okijjewo amaanyi g'obutonde ojja gakola ki ojja gafuna kuba tunuulira emyaka gy'obaddeko emabega nti si we wakola ki
siwe wali era sebo ojja kwesanga omwami aganti nze musawo nze nakubanga omupiira nengukuba nentuuka ne mu first half nenkola ki naye saawa zino nakola ki nanafuwa yayike vivi sooka otereze gwe omwami yakosa ku masturbation wakosa emisiwa n'okosa nerves ziri zeetaaga okuddamu n'ozinyweza ebiki ebinywa ojja kwesanga abasinga obungi mukozesa amalagala gava yaggula nga tosoose kulaba abasawo baki bakugugola okuba owulidde bulungi nti kano kajja kukolera okuba eddakiika 45 ojja kwesanga ebiseera ebisinga nti omira akadagala ko n'otukesanga drums z'omuze tezikyakola ki tezijja amala oyongerako buwongezi obwetuuka ekisanga tekyasobola nakukola ki kukolera munda mubiri so okuyitigiriza eddagala eringi mu mubiri nakyo kiki kikyamu kya bulabe so nkubiriza mwena mwena abakyala abali eyo n'abaami abali eyo muleme kugayalirira ndwadde bw'ogayalirira endwadde eno oba infection eno eya hepatitis ojja kwesanga nti ojja kugaziwa prostate nakugamba omwami tava buvi mu bbanga n'agaziwa prostate no osooka kulwala infection eno buli woogigayalirira yejja okugaziya ki yejja okugaziya prostate so omwami yenna alina obuzibu nti olina obuzibu bwa prostate yagaziwa olina UTI akuluddeko kumala bbanga kiggwa omwami n'omukyala nabagamba kyabuvunaanyizibwa nnyo oba ojjanjaba UTI ono jjanjaba omukyala jjanjaba n'omwami nawe wejjanjaba omwami yennyini so muleme kuteeka gwannaga nti UTI zikwata baki bakyala bokka naawe omwami zikola ki zikukwata so abaami mwenna abali abatambudde mu basawo bangi mukooye ojja kwesanga nti omwami atambudde anoonyeza eddagala lya habu ery'amaanyi tafunawo njawulo nakugamba tusangibwa Kasubi yefe aba habu research tujjanjaba root causes zino ezireetedde amaanyi okubula nti omwami kikiwekozesako masturbation nti omusawo nagikozesa katuuze emisuwa gino giterere anti mwami endya yange bweti ne bweti mwami gwobadde okimanyi oli asooka nga talinamu na UTI talinamu pressure bebimalamu amaanyi talina sukaali munye entambula y'omusayi tetambula buki tetambula bulungi ng'alina byalaakinga munda mu mubiri nga ye ebyo tubitunuulira then ne tukuwa eddagala n'obeera buki n'obeera bulungi g'omukyala yenna obadde okimanyi omukyala yenna ali eyo onoonyeza ezzadde libuze UTI oba infection esobola okuleetera omwana okukola ki okubula g'omwami yenna ali eyo UTI zino zisobola okunaabula sperm counts n'onoonyeza ezzadde ne likola ki ne libula so mutunuulire nnyo root causes zino muziteekeko essira muzijjanjabe mujja kuba buki mujja kuba bulungi nagambe waffe ku hub research tukujjako omusaayi ne tukujjako omusulo eweetaagisa sikaani weeri ne tukukebera ne tulabira ddala nti wekiba kizimba tukirabire ddala kyetukola ki kyetugandaba bweba prostate yagaziwa katugirabe yagaziwa eri kyenkana ki tujjawo kino ekyaleetera prostate okubeera nga yakola ki yagaziwa ojja kubeera bulungi nagamba omwami yenna ali eyampuliriza gwayina okuba omusaale ennyo bw'obanga ozannya omupiira kubanga gwe puleya bw'onafuwa kitegeeza bagenda kukola ki bagenda kukuwangula tokkiriza mukyala kukuwangula kuba omukyala ono bw'onakkiriza akuwangule oyingire ekisaawe obeere nga wakuba eddakiika 2-3 omupiira ogukube mu katimba ojja kufuuka omuzannyi atalina muki atalina mugaso be bambi bojja okusanga babakubya akatebe tiimu yagala kuswapinga ete endala ate ba abakyala bo basirika omukyala asirika era bwatuukira okugamba nti ekimala kikola ki omanya gwe bakuwadde red card tokyasobola kusamba muki tokyasobola kusamba omulungi mupiira so mwena mbazaamu essuubi ddala mmwe abagamba nti habo takyakola mujje ku habo research kale sembyayo ffe kuba mukaaba nga mutambudde mu basawo ba habo baki bangi abamu bagamba nebya habo tebikyabakola ki tebikyakola nkuzaamu essuubi yenna aliyo nga nkugamba nti habo mutuufu gyali kisinziira gwe musawo kijyogenze akujjanjabya atya akuwadde eddagala lifaanana litya ebyasa n'ebyasa nga bajjajja baffe bakozesa habo ng'eddagala ezzungu terinakola ki terinajja nebikola gende China nagaba abachina bakozesa habo 100% tebakozesa ddagala ki tebakozesa ddagala zzungu gw'omukyala yenna yakosa ku family planning nga tolabe basawo bakugu omukyala hormone imbalancing tebalansinga bulungi ekubuziza ezzadde amagi gali wala jangu tujja sooka tukuteeke mu sikaani tujja kukebera inshallah tujja kuwa eddagala mu bbanga tunonye ojja kubanga ofunye omwana inshallah n'ennamba y'essimu mwena abali abampuliriza mugiwandiike bulungi gwe yenna agambe ankoye habo gokusinga njaga mami hudo okusinga njagala abo bennyini abagamba nti ebya habo bikoze eki bintame biganye gugwe nsingo okwagala jangu inshallah bwe kuba kusalawo okugezesa koma kuffe ennamba y'essimu eri 07002 07002 39
39 31 32 0702 39 31 32 0702 39 31 32 endala ya MTN 0772 anamunya anamu2 21 gwe naye nagamba nti pressure nduddeko bbanga ki goina gastric ulcers na peptic ulcers zonna eza buli kika zikulemeddeko jangu tujja kujjanjaba nakugamba tulina ennaku zetokakola offer yakeberera bwerere free of charge nga tetubajjeko wadde n'ekikumi nabagamba okutandika ku lwokuna lwokusatu olwokuna lwakutaano paka lwa mukaaga paka ku sande tukeberera free of charge lwaki ensonga eno twagiyita kubazza mmwe mwennyini abakooye habo jangu tukukeberere tujja kujja kuwadde n'ekikumi kyokki kyokukebera then tujja kuweda ddala n'akasente akatono akatandika eddagala osooka otwale nakugamba eddagala eddungi mwami Uhuru likolerawo eddagala lyonaalaba nti likuwa essuubiri eddagala eritandikirawo ki okukola ndi wakalinywako ennaku 3 n'essuubi likola ki essuubi libaweerire eryokumalayo so enamba y'essimu eri 0702 39 31 32 0702 39 31 so ntumirako badokita bange bonna benkola nabo Dr. Mukisa nkutumiddeko nnyo Dr. Yakobu nkutumiddeko nnyo Mami Shifa nkutumiddeko nnyo mukyala wange Nisha sinza kumulekayo yankuuma mwagala nnyo ne mutabani wange Kato nawe nkwagala nnyo so omukyala wange Nisha yangamba ssebo nanga nti abasawo tebeeganga akangamba nanaanegwe weeganga n'okuba wakube emundu so mujje ku Habo Research Kasubi tujja bakebera free of charge nga tetubajjeko kikumi kya kebera jangu n'akasente akatono akatandika eddagala gwalina endwadde zonna z'ogamba nti aba Habo bazikoze eki bazijjanjabe ezikoze eki ziganye enamba y'essimu 0702 39 31 32 akumira atakumira mpeera nsigadde Dr. Bash okuva mu Habo Research Ekasubi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Habo Research Ekasubi agambi mukubire ku 0702 39 oba ku 0772 anamunya Twinbrook International School Kitezi Bamba somero lya primary lya Kisulo n'abaviwaka lirina kindergarten ne sports academy and skilling center eyigiriza ebyemizannyo awamu n'ebyemikono basomesa eddiini y'obusira n'okukwasa ku Qur'an ku mwoyo school fees zisoboka nga n'abayizi babalabirira bulungi ddala basula bulungi balya bulungi era ng'essomero lirina buli kimu ekyetaagisa omuyizi okusoma obulungi omuli science laboratory computer lab awamu ne library twala omwana omuwandiise ku Twinbrook International School Kitezi Bamba era nga bayigiriza abayizi okuviira ddala ku kindergarten okutuukira ddala ku kibiina eky'omukaaga basangibwa Kitezi Bamba mu Kasangati Town Council era ng'okumanya ebisingawo kuba ku noti 772 61 62 21 ne noti 7 88 58 77 Twinbrook International School nurturing a generation of character. Hotel Africana ye hotel yoke yomulembe mu ggwanga eri mu kibuga wakati tulina ebikosebwa byonna banquet meeting facilities conference halls wonoteeka enkiiko zo okusinziira ku bantu b'olina tutuze enkuŋŋaaniza kuno n'ez'ensi yonna ebisenge omuteekebwa embaga obubaga bedrooms ne workshops tulina swimming pools gardens sauna aerobic steam bath ne massage para business center yaffe erimu buli kimu ne forex bureau weeri Hotel Africana tusangibwa ku plot 2 Wampeo Avenue ku simu noti 4 noti mwenna tubaniriza Hotel Africana ye hotel y'Abannayuganda. Lydia eyakava China wiki 2 emali yetu oli mu kutikula yo wange bwe tonnatikula nyabo kampuni gye nasooka okukozesa emali yagireta oluvannyuma lw'emyezi 6 oba gwani akkolera toddamu kubonaabona kampuni ya Ship with Us ebimalanga bulijjo Ship with Us bazza kutwanguyiza mu by'obusuubuzi batambuza ebyamaguzi okuva China okutuuka e Mombasa mu nnaku 17 zokka ate okubijja Mombasa okutuuka e Kampala mu nnaku 3 oyagala kuleeta container namba oba oyagala kugatta ne banno kye bayita groupage byonna babikola osobola okuweereza ne ssente eri ba suppliers e China ng'oyita mu ba Ship with Us